Kowola Mukama akujjukire wonna w'obeera oli bwe bumu ku bubadde obubaka obw'omusumba Aloysius Bugingo ow'ekkanisa Air House of Prayer Ministries International mu kusaba okw'amalya g'ekyemisana olwaleero. Naye bonna ne babakuwuliriza tewali akutegeera nga Katonda. Era bw'oba oyogera ne Katonda ate mu Katonda temuli kwekaza. Weefukumule weeyuwe. Weepangulule maaso ga Mukama weeyuwaawo. Omwana w'omuntu akugamba nti mpolayo miliyoni yetu omugamba nti sirina. Akugamba nti ngulirayo basi njire nga nkola linda mu katono. Naye Katonda mugambe nzijukira sirina wadde siringi 5. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama. Katonda ye mugambe nti nzijukira. Tokaabira abantu bagenda kugeya. Omusumba Bugingo akuutidde abakkiriza okukolanga obutaweera okutuusa nga batuuse ku biruubirirwa byabwe. Ekintu ky'otalina towummulanga nga tonnakifuna. Ate tewali agenda kuzzaamu amaanyi oddemu ogobe ekintu ekyo. Gw'ogenda okwezzaamu amaanyi paka lw'olikikwata. Akaseera katuuka nga kati olina kisigalako wekka. Omusumba Bugingo azzeemu okukubiriza abakkiriza okulemera ku bya Katonda kuba ye byagaba biba byalubeerera. Setaani takuwonya setaani. N'olwekyo bw'obanga otawanyizibwa setaani ate toddukira mu masabo. Ne bw'onootwala bbanga ki ng'olabika tonnakwata ky'oyagala, lemera mu kyaki. Lemera mu kkanisa. Maama wo, senga wo, taata wo, kojja wo, baaba wo, muto wo bonna bakubuze naye gwe tolaba nti ne kyaki egaanye. Bw'oba tonnayingira ttaka kyaki tennagaana. Kwegayiridde towuliriza muntu akugamba nti osabye nnyo Mukama kati kakusikeyo mugende mugezeeko ewalala. Saba Mukama. Ewalala w'oba oddukira era Mukama. W'oba osembyayo nga byonna biganye era wa Mukama. Munnabuddu Bugingo agamba nti Yesu akwaniriza nga tafuddeeyo ku ndabikaayo n'abantu kye babeera bagamba. Nkiddemu enjawulo ya Yesu ku bantu. Abantu baagala ateredde. Yesu akutwalira mu confusion eyo, mu kavuyo. Akutwala nawe tobitegeera. Ajjeeyo abantu bangi nga bali mu njaye. Ajjeeyo abantu bangi nga bagenda kwetuga. Ajjeeyo abantu bangi nga bali mu bwamalaaya. Omuntu ne bw'akuba atyo obwamalaaya asigala awulira akalobooza akagandi anjagala anjagala. Mu kaweefube ow'okubuulira abantu enjiri ey'obulamu, Omusumba Bugingo agamba nti omuntu alina okwagala obulamu bwe nga tafuddeeyo ku balala kye boogera. Kati mbaleeteddeyo akabasesa. Omanyi waliwo abatammatira. Waliwo abatammatira nga ne benga nti ndi mulungi agamba wa abulira enjiri. Ffe twagala njiri ye tetwagala ye. Era nange siriwo okulwammwe. Naye nga ndi mulungi nze neemanyi bane ndi mulungi. Kale bambi ndi mulungi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Munnange bw'oteemanya nti oli mulungi oba olusiraanye bibyo. Oteeka okera ne weewaana ne weematira ne weemanya ndi mu kifaananyi kya Katonda ate ndi mu biruddawa. Nakyamawa mpozi we nninnya. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Byakasimbazi Yusuf, Salt TV, Omunnyo.